Ng'eggwanga Uganda likyali mu kiyongobero ekyakufiirwako omusirikale eyeekubye amasasi olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'okusooka okutta minisita gwe yabadde akuuma, ate nga n'abamu bakyali mbweraliikirivu olwa minisita w'eggwanga okuttibwa mu ngeri etaategeerekese. Abamu baali mu kucacyanca ate abamu bali mu nnyiike. Naddala abakungu mu gavumenti bo bali mu kutya kubanga tebamanyi kiddako, kuba ennamba esinga obunene balina ba bodegaadi ababakuuma. Simanyi olina kwetunulamu nga ggwe nti bodegaadi gw'olina ewaka omuyisa otya. Bo bannayuganda okutwaliza awamu bo bali mu bwennyamivu nga balina kuwaliddeko omusirikale eyeekubye amasasi kubanga bagamba omulimu gwe yakoze gwabadde gwa ttendo nnyo nti yafuuse omuzira weewaawo nga yejje mu budde. Amawulire gabadde gakyatambula, waliwo amawulire agatandise okutambula ate ku mikutu emitimbagano nga galaga nti embeera ya Sam Kutesa mbi nnyo nnyo. Naye Sam Kutesa ono atwalidde ddala ebbanga nga yaddusibwa emitala w'amayanja okujjanjabibwa nga bakugamba taasuulewo taasibewo yali ku mimwa. Naye olw'okuba nti n'abantu abamu abakungu mu gavumenti bwe bafuna obuzibu, gavumenti esooka n'esirikira ensonga ezo kubanga bamanyi bulungi bannayuganda singa banaabuulira nti eggwanga nti gundi mulwadde oba gundi ali mu mbeera mbi nnyo, bamanyi ekiyinza okuddirira. Abantu abakoze obubi bannayuganda bw'ofuna obuzibu wadde nti olwadde bulwazi bo tekibagaana kukusabira ssaala mbi, ate ne bw'oba ofudde tekibagaana kucacyanca. Naye nga kino kyatandika ddi okucacyanca ng'omuntu afudde? Kubanga kiva ku mpisa abantu bano gye batuyisizzaamu. Bwe babeera mu gavumenti beefuulira ddala ng'ekitagasa, balowooza nti bo be bantu, wabula ate ffe abantu bebakulembera batutwalira ddala ng'ebisolo. Bayinza okufa ennyo oba ngambe nti n'ente zaabwe baziwa ekitiibwa okusinga ate ffe abantu ababawa emisolo. Kati abantu bwe bategedde nti Sam Kutesa ate naye embeera ye mbi nnyo, batandise okusagambiza nga bakimezezza okwenjala. Bagamba nti oba oli awo Mukama ayinza obbagabula. Balabira ddala nti okufa kw'omuntu Mukama aba abagabudde lwa nsonga emu nti batufuze bubi, beddiza buli kyabugagga ky'eggwanga Uganda. Uganda tekyalinako kyayo, wabula buli ekiri mu Uganda baakifuula kyabwe. Abantu bano abasagambiza nga baminisita bafudde oba banene mu gavumenti nga bafudde, muyinza okubajja emize ne mubalaba ng'abakyamu, n'ate erudda tetubanenya kuba nabo ekyo ekyokulwanyisa kye basigazza nti bali abali mu buyinza balina emmundu, bo nno n'okutta batta kyewuunyisa nti oyo ayinza okutta munnayuganda naye ate oluvannyuma lw'okuvaayo okwogerako mu mawulire ne bavaayo nga babalaata. Twalabako ono yennyini minisita yattiddwa olunaku olw'eggulo ku nfa y'abannayuganda ey'ekyeyonoonere. Yavaayo n'agamba nti abatta bannayuganda si ba UPDF kuba UPDF tesobola kukikola, wabula nti bateekwa okuba nga simanya bava mu West Nile be bajja wano ne bakuba bannayuganda amasasi. Naye gavumenti ennamba neetamanya bantu abo gye baava kulondola nti bayingira batya eggwanga. Kwegamba bakola ebintu by'owulira ddala eby'okubalaata obubalaasi nga bazanyira ku bulamu bwa munnayuganda. Kati ne munnayuganda naye wafunira chance okusanyukako kwe kufuna amawulire nti abantu bano bafudde. Kyova olaba ng'abantu batandikiddewo dda okusagambiza nga bakimezezza okwenjala, bazina nga bagamba Sam Kutesa budde bwonna kagenda kuba kaggwamu, era balinze bulinzi bababikire bakakase nti batandika okukuba embuutu n'okwesiba ebisenso bazine ku mazina. Naye bannaffe mukyuseemu mu ngeri gye muyisamu bannayuganda kuba nabo baana b'abantu nga nammwe bwe muli nti muli baana b'abantu. Bw'oyisa munnayuganda bw'olina okuyisa omwana wo, so sigamba nti ate mmwe mulowooze nti abaana bammwe bo bakitalo nnyo okusinga bannayuganda, kubanga bannayuganda be bangi okusinga abaana bammwe. Bannayuganda be bavaamu emisolo egivaako ensimbi ezo ezibagaggawaza okwenkanidde awo we muli, ate si baana bammwe kubanga abaana bammwe tebasasula ddala na misolo. Abasinga obungi balina bizinensi naye tebasasula misolo gya ggwanga kuba bakimanyi balimu ka mwana waani. Naye bannayuganda be mutulugunya ate be muyisa obubi mwandibadde mubaagala nnyo kubanga bafaayo okusasula emisolo ne mufuna ku munajja ensimbi ze munyaga ate zibakuumira embuyinza era zibakuume nga muli bagagga nga bwe muli olwaleero. Kale nno Sam Kutesa ebyo bye bimukwatako bwe gaba nga amawulire gabatuukako nti naavudde mu budde temukyekanga. Ate abeetegese okuzina beetegese dda, bo bagamba bwe babikira bwe bati batandikirawo obwabwe nga bwe guze gubeera ku bantu abazze bafa olw'okutulugunya bannayuganda
bannayuganda nabo bafunawo ssanyu nti kubanga oyo tuba tumuwonye.